tukole ekisoboka kyonna okulaba nga tuzuula abatemu abasobola okuteeka bunnaffe wansi. Bannayuganda nyongera okubagumya ababadde balaba yikyuli mu kaseera buli omu akwatiddwako okusinzira wabadde amwagala. Waliwo n'abatamwagala tatera mulaba kubanga era n'oyo atanjagala asooka kubuza ate aba yatandikirawo okutanjagala. Osangawo omuntu atakwagala naye ng'akulaba. So tuweebaza Katonda emyaka gy'amuwadde n'obusobozi bwamusobozesezza okulaba nti abadde akola byakola. Okulabwa abantu si kyangu kuzimba kaliya y'abantu okujja ne bakeera ku kajja bakulaba si kyangu. Babadde yakosa mbadde nsaba omusonyi fe abalokole tugamba nti rest in peace kubanga fe abalokole tukkiriza nti ebbanga Mukama lyaguwa ku nsi limalimala naye tulina kye twongerako twali tukusabira na muntu naye tukkirize nti abadde atambula bulungi ne Katonda era yaba Bayibuli nti ani amanyi emmeeme gyeraga wali Katonda ekayagula atya yamanyi. Olina kyobadde osonyiye Isima Olaxeses waviidde mulamu bwesi kati yakikola naye gwa namusonyiwa. Isima talina kyeyali akoze ne bye yali akoze tuba byogerangako ng'abantu kubanga era nga bigambo ebingi tomuli bulabi bisoba naye era abadde muntu mwamukkiriza nti ebintu bingi koze oba kino badde nkyogera nene kibadde kirungi. Okujja wano siyinza kuga nti mbeera wano naye mbeera bulungi. Noti ezimu sinaziraba naye nga kyenjagala tukkirize oba tugoberere mu baafu muno tetujjaamu kyenji. Eno si microfinance nti kantwaleeyo ntereke ate banzirize nedda. Gwe zonna z'oleeta teeka nteekewa wano n'oluvannyuma ate tulabike nga tugenda. Bannange tuli mu nkola ya Ssekiriba kya ttaka. Maama otukoze bulungi nnyo. Nsaba tugolole ekkubo lino ffenna tuliveemu. Bode eri ku kkubo ejja eserengeta wano. Abali mu kkubo ebweru eyo tuyimirire ebbali n'ebbali. Isima bamuyise wakati ajja ayite wano ate asobole okuba nga atuuka mutereevu mu nju. Naye ng'ensimbi zo zikyabula wano mu kibbo. Musiraamu kyenja okusaba gwe nkukkiririzaamu kuba ekyamazima Obusiraamu musana. Kukkiriza okukwata ebbaafu eyo n'otunoonyaamu eyo n'otukolamu eyo omulimu. Kasita kyendagala mbabuulire kiri kimu nti ekitundu kino ekyazana mbanza mu kulembeze waakyo abalimu bonna ameesiga era kugamba abantu beesazeemu ate eno bayita bakisayitawo minisita ate kaalisu nsaba twongere okugaziya ekkubo lino ekyamazima Isima batuleese mu mmotoka enzirugavu. Nsaba tugaziye ekkubo Isima tumusitule, Isima tumutwale mu nju ate alabike nti akolwako emikolo nga bwe tukola wano mu buwangwa n'oluvannyuma ate tukolewo wano
tuba obubaka obutono tufumbikire ekitundu kino. Twebaza bannamawulire, twebaza emikutu gya TV egy'enjawulo, twebaza emikutu egya rediyo olw'okusaasaanya amawulire ga Isima. Sikwataddemu yadde ekimu wabula amawulire bonna gabatuuseeko. Nammwe mwebala okusitukiramu okujja ate Isima ng'aleetera ffenna kusituka. Ffenna tugenda kusituka kuwa Isima ekitiibwa kubanga njagala okukwemu naawe ekifaananyi ng'essaawa eyo gy'ogenda bwekuwa ekitiibwa wammangi bankoze bulungi ate tujjukirenga okukuweerezanga ku dduwa, tujjukirenga okusabira Isima kubanga nadiiro ku musikuno era yali asinza abadde muisiraamu. Nsaba abali mu nju twongere okuteekateeka mu nju eyo eddiini nga bwetulambika omubiri gwa mukadde waffe gutuusibwe mu nju ya mukadde waffe. Tubebaza nti mwenna mugezaako okulabika nti musaasaanya amawulire abagataliiko nfuufu Katooki TV, rediyo nga Bunzira n'abalala mwebale nnyo mwebalire ddala. Kale mbakkiriza sitetasi ku Twitter mwonna buli muntu sindikayo buli kyokola ki kyoyagala. Ebinaabuuzibwa banaabibuuza ggwe kuba nze sijja kubaayo. Nze mbalagidde tusindike busindise okubuuzibwa kwammwe. Isima yazaalibwa ng'abalala ffenna bwe twazaalibwa. Ekyamazima akadde kano tumulindira okuyingira ekitaala ayizibweyo mu nnyumba ng'agenda okusinkana omutonzi we. Bw'awulira ebigambo bino weeteeseteese otya mu mutima era Allah bw'asalawo ogenda wa? Ogenda ku mukono gwa ddyo oba ku mukono gwa kkono? Abalabi baffe abakuukitirira batulaba essaawa zino omulambo gwa Isima Olaxeses gutuusiddwa ezana mu maka ga kitaawe wano we gugenda okuva bagutwale e Mukono. Nga tukyawadde muganda waffe ekitiibwa ng'aggyibwa mu mmotoka mwaleeteddwa na bino nabyo tubiwulirize. Nfunye obubaka okuva mu bannaffe abagafezzana media platform eyo nga esinzira ku kitundu kino nesobola okuba nti ebaweereza eyo. Eweereza obubaka bwayo ng'esaasira Haji Kasajja ne famire bannamawulire babuloga n'ekigambo buloga bannange kyo kitegeeza ki? Buloga okay, nze buloga mmanyi ziri ezaffe ez'okusaita. Babuloga mwenna ku social media olw'okufiirwa Isima. Ekyamazima banakuwalidde wamu nammwe era ne bagamba nti twekwase Allah obanga yatusindika okujja ku duniya kuno tulina okubeera ekiseera ekitono ate tumalirize emirimu gyateeseteeseemu tuddeyo tusinkane entonzi.
nja kusaba Isima uyo ajibwa mu motoka mwaleeteddwa aleetebwa mu nju ya taata tumukubeko eriiso evvannyuma ab'engabi abatuuze mu kitundu kino beyasoma nabo beyawangaala nabo ate tuleke tumaliriza ekitundu ekyo tutooba nsaba twongera okuteekateeka mu nju eyo wabeere wagazi Isima tujja kuddamu kumulaba mu maaso gaffe tuteeketeeke ekkubo nga gazi asi yiyo ereese Isima bassebo ne bannyabo omwana ndaamu weeteeketeeke naawe kuba essaawa yonna asalawo naawe ate ne bakuwa tabulesi nga tukyasobola kwenyeenya Abanje tutambule mpola mpola Isima bwatyo bwatuusibwa kimu tekifaananyi kimugezaako okulaba wano nga mwekyo omugezi yinzibwa mumaka Gakitawe waneza na kirimanya gazoni nsaba basobole bannyabo ffenna eddiro tuliveemu tuddeyo emabega wali tusobole okuba nti tufuna ate ekirala ekiddako Badi Black agenda mu nju naye akomawo wano saba tugaziye wano mu weema nsabye tugaziye mu weema wano tufune eddiro tufune ekifaananyi ekituufu tugende maaso n'okukola omulala bambi tuyambagane nsaba bannamawulire tumala emirimu mu nnyumba eyo tujje ebweru wa tenti wano tusobole okuba nga tufuna ekirala ekiddako atushankalanyiza bwava mu nnyumba akomawo wano era agenda kwogerako Nachogenda nze ngeyo batagala mali buli wali oli gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata vidiyo era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa.